Mukadde waffe muganda waffe Mapu Media kansubire nti oli bulungi. Ntumiddwa ng'omukulembeze wa group bakulembeze bannange obubaka buno kubanga butufukako era kakasa bugenda kutuukako wano ndowooza ne mu inbox ku biki ebiri mu kubanga bigenda mu maaso ku nsonga eziri mu kubanga zigenda mu maaso ku social media eyiyo ng'ate ekolera kitebe oba ekolera kibiina nga bansabye okutuusa obubaka buno okubanga owummula oba ng'oweereddwa ekibonerezo eky'okuwummula omwezi mulamba ekisookera ddala nga kampani ya Mapu Media tekola mirimu gya kibiina okumala omwezi mulamba era n'osabibwa okuba nga togenda kulinnya ku kitebe okumala omwezi mulamba. Ntumiddwa okumala omwezi mulamba okuggyako okulinnya ku kitebe oba okutuuka ku kitebe ng'oyinawo meeting n'abakulembeze b'ekibiina olase ku nsonga z'amawulire then ne Mapu Media emirimu gyayo okusooka okusteppinga down mpaka ekibonerezo kino nga kiweddeko n'okubanga ttiimu kyesazeewo kuba ttiimu ebakulembeze etudde n'esalawo ogw'omwezi tegubadde mwezi tubadde tugambye ebiri naye tukiteeka mu baganda baffe ttiimu gye tukola nayo buli tufuna ebirowoozo entumaliriza nga tuli ku mwezi okubanga ogenda ku respectinga ttiimu n'ebyo byegenda okubanga esazeewo okubanga okusalawo kwabwe tekugenda ku social media kuyina kusigala mu famire ndakumaliriza kibonerezo kyo era ebisaliddwawo bwe biyisibwamu olugaayo era abakulembeze bajja kuba batuula balabe kyekyakukola oba kyekina okudda mukolebwa. So ye message ngituusizza ng'omukulembeze ntumiddwa bakulembeze bannange okubanga etuuka ewosebwa muganda waffe mukadde waffe. So nja kusanyuka nnyo nga tuddiddwamu okuva n'olwaleero kitandise lwaleero omwezi mulamba. So neyanza nnyo neyanzege bino bintu bya kisiru biboga sibye nga mwali mufumbya agaboozi gammwe mujje mu ngambe mbonna lya ssente za Patricia gwoyine bikkalirako mumulowooza nsobola okusemba nakyo buli ekigenda mu maaso kyonna buli ekyagenda mu maaso nkirina buli ekyagenda mu maaso najja nga mufumbya ebiboozi byammwe ne bibakalira ku matema era bwe najja kye mwali mwagala okola ku olwo Katonda n'ayamba oba waliko ki oba yali Katonda oba yali kibye mwateesa emisana mukole era mwali muntadde mwaka akafubo nga mumanyi byegenda Katonda n'akikola nojja n'oyogera birala oyo yali Katonda kati mutudde ate era ompeereza ebintu by'ekisirumbu Patricia mumpumuza gwe wali okiwulidde ku gwe nawe wenyini bw'oba okifumiitiriza sama ekyokuwummuzibwa kya buntu abantu bonna bawummuzibwa n'abaani bawummuzibwa bonna bawummuzibwa era tuwummuzibwa era nange nali empumuziddwako then nempumuzibwa okuweereza omuntu n'awummuzibwa okuweereza amawulire n'awummuzibwa n'agobwa ne ku kitebe gwe wali okiwuliddeko gwe mbawadde eddakiika ze mumpadde mujje munnyennyole nkitegeere nzikakkane bwe muba temukimpadde kukikkakanya ŋŋenda kwekubira endulu wonna we nnaasobola. Ndowooza kanziremu ekibuuzo kino kibuuziddwa mukulu Jona naye kankiddemu ssebo mukadde waffe muganda waffe Mapu Media ssebo twegeyezzaamu era ng'abakulembeze era twogera namukulembeze ssebo okkirizibwa okudda ku kitebe era okkirizibwa okubeera ku kitebe kasita oba nga togenda kukola mirimu giri mu layini y'amawulire ssebo okkirizibwa okudda ku kitebe n'okubeera ku kitebe okkirizibwa okusiibawo sinakindi obudde bwonna bwe bwoyagadde ssebo kasita oba nga toli mu layini yakukola mawulire okumala omwezi mulamba. So kyekyo zezo odi enkambwe nga waliwo ku exchange ng'ebigambo wakati wa Sama Uganda wamu ne Mapu Media. Endowooza owulidde eyo nno ye audio egambibwa okubanga yagoba Sama Uganda yawuumuza Mapu Media ku mirimu gye era ndowooza wali olaba mu kusooka bamugamba nti talina kubanga abyogerako either ku social media oba wa abadde wa kusirika busirisi asavinga ekibonerezo kye bwe kiba kiweddeko omwezi omulamba awo nno bamuddiremu naye n'agamba nti nedda tebaali balambulukufu ndinga nga atafuna
obwenkanya obumala nti naye kwe kusalawo n'agamba nti kaneekubira enduulu buli wamu bategeere kiki ekigenda mu maaso naye nga ekigendererwa kyali nti bamuwummuze asirika asaavinge ekibonerezo kye nga tayogedde abantu nga tebakitegeddeeko bisigale byamunda nga famire naye yagamba nti engeri gye bakikolamu si kyabwenkanya kwe kuvaayo yekubira enduulu byonna nga bigenda mu maaso ye akyalemedde ku mulamu agamba nti kibadde kyetaagisa bamanye who is Muwummuza. Nga tusoose ne tudda ku nsonga za Patricia tuzitadde ebbali, Muwummuza yaani? Muwummuza atugoberera mu pulimo nagiteekayo, akwata radio call n'akwata ne pisito n'emmundu endala nnene. Abamu bantegeeza nti Muwummuza aludde mu bivvulu. Bantu bangi bamanye ebivvulu. Era Muwummuza mbu akolagana nnyo ne King Saha. Naye ate nga bwe tuba tutambula tulina obuzibu ne pulezidenti waffe yakyogerako nti omusajja atugoberera bwe tufulumire n'afulumira eno naye nga mukwano nnyo gwa King Saha. Era mu kivvulu yali omu ku bategeka VVIP omugenda n'okutuula pulezidenti wange ne baministers be ngamba ba MP. Mulabye abaaliwo basama lwaki bwe baalaba ekintu ekyo tebatubuulira? Abaaliwo before nga tetunnagenda pulezidenti wange yasooka kibibi. Nze nagenda nali nina gundi zengaba nali ngaba gundi tickets Rebecca agaba ziyampa nenzigabira abaana. Nasooka zimalawo ndyoke ngende bamunsanga wano ate sinza kuyingira nga sibawadde nemba wa tiketi. Sama Uganda yalina okunfunira tiketi. Yali okunfunira taaga. Natuukawo nga teyagifunye. Kwolu nga teyagifunye nga president sinze nze kana abaana abalala nafunirako bamu nenga nzi saagifunye. Waliwo ebibuuzo bingi ne bwemba muganda wange oyo sirina ne waliwo ebibuuzo ne kwolwo lwennyini. Sauda Madada yangamba nti bano Sama be yampadde okuwa tiketi okuwa taaga ez'abamawulire gwe teyakumpadde ne gundi teyakumpa ne loni teyamuwa ne gundi era ffe yatuyingizaawo yali awa SFC eyatusanga mu byambalo nga bya mawulire. Era n'atamanya nti oyo ye mapu oba gundi otherwise era teyali tuyingiza wa SFC kama mwaba mawulire mukola kimujje wa SFC eyatuyingiza mu kivvulu. Nga abaffe batulese nga Sama yatulaze nti byonna nabikozeeko ne tutuuka ku ssaawa ze tuyingirirako ssaawa 2 nga muganda waffe Sama teyatufunidde ettaaga naye ng'alina bamne be yawadde ettaaga bo ne bayingira ffe ne tusigalawo owa SFC ye yatuyingiza mu kivvulu. Kati bwe bijja nga bitambula ate ngenda okuwulira nti Sama yategeezezza Edi Mutwe ne bano bajjona nti mapu namulaba ng'awaayo ssente mapu namuwulira ng'asaba ssente ate ne bamuyita mu meeting nga nange wendi nga twadde bwe nti nagamba nedda nze sibiwulirangako kati nina bye neebuuza. Should I continue to move with these people the journalist? Obulamu bwange mbambutaddewa nina abaana obulamu bwange mbambutaddewa kubanga omuntu bwe mukola nabo ng'akikozebwa ati leave alone the president kubanga president afuna lipooti. Ffe bwe tukola lipooti kirimu ekinebwe musajja wattu president agamba bano balina ababakulembera beekozeemu omulimu kitegeeza maapu mukyamu influence nga ya ssente weeri ne bateekako buli kimu kyonna tebakkiriza na maapu yeewozeeko ekibonerezo bakimuwadde oba bannange mpanika omukono nti okusinziira bwe nti kubanga ne mu kkooti bwe bakuba bagenda okusomera ekibonerezo bakugamba nga tekunnakusalira kibonerezo oyina ky'ogamba ekkooti oyina ky'ogamba omulamuzi n'owandika n'ogamba owekitiibwa omulamuzi nina abaana nina omukyala maama wange mulwadde nze mulabirira mbadde nsaba kkooti embeerere ya kisa bw'eba empa ekibonerezo embeerere ya kisa empa ekisaamusaamu kkooti n'esinzira ku byeyo saafuna mukisa bantu abo nga batudde kuwanika mukono ne bansalira bye baagala ne babiweereza bakama baffe bo bali ku ekyo kyo kye tuva enakyeno kye batwala ne bakisiiringa n'empeerezaayo gundi yange ebbaluwa yange abakulu olw'okuba baafuna kiri. Bye bitambula era bye bigenda mu maaso mu kibiina kya NUP. Agumawulire si malungi bambi era siga kuseka era siga kubalaata. Ebyo nga we nagambye nsibye ebintu bye tubadde twetaaga okuwulira ennaku essaawa ya kakati
era mu mbeera eno mwe tuli olwaleero luno nedda tubadde twetaaga ate bantu nga bali wamu naye ate ebigenda mu maaso byenyamiza. Ono naye munankyukakyuka yasobodde kubyogerako bw'ati. Abaganda balugera nti akusinga kubya gw'okutte. Obadde owumiziddwa emyezi 2 ffe gye tubadde tusazeewo naye ng'abaana abawamu bali ne bagamba nedda omwezi gumu ne tukuwa ekibonerezo ky'obutalinnya ku kitebe eky'obutaddamu kukola activity zonna eziri official eza pulezidenti obutaddamu kulinnya wali pulezidenti ng'alina kyagenda kwogera obutalinnya na ku kitebe okuggyako ng'otusabye. Tukuwadde essaawa 2 wennyonnyoleko olwo ku mukutu guli banzigyemu ogwa main bantadde ndi muguno ogw'abaheads. Nzikiriziganya n'ekibonerezo kye mumpadde. Nzikiriziganya n'obutakyogerako. I'm going to serve my sentence. Abage, kino si kye bagambira ddala. Kyakusinga kulya gw'okutte. Mapu Media yawummuziddwa dda ku mirimu emitongole gy'abadde akolera ekibiira kya Nuupu ng'ayita mu kitongole ky'amawulire. Byonna byaddirira oluvannyuma lwa Mapu Media okufulumya ebifaananyi nga Patricia Sewungu ali n'omwami omu eyamanyikibwako nga muwummuza mu kivvulu kya King Saha. Ekivvulu kya King Saha ate mulowooza tekibizadde. Ekivvulu kya King Saha kyabizadde dda ye muwummuza yeesolosa atya okutuuka mu mane. Ekikulu nga Mapu Media akyagenda maaso n'okukunyizibwa tuteekeddwa n'okubuuza King Saha, tuteekeddwa n'okubuuza abantu abalala abali abateesiteesi b'ekivvulu ekyo nti ono omusajja yawaguza atya okutuuka okubeera ku bateesiteesi. Erewe munnaye Mapu bwe yafulumya ebifaananyi ebyo ekyaddirira byali bigambo kuyisinganya bigambo okuva eri enjuyi zombiriri olwa Patricia n'olwa Mapu Media nga Patricia Sewungu agamba nti Mapu Media yamubbulaakamairinga n'amusaba ensimbi emitwalo gya Uganda 40 Waganda baaga 40. Ono n'aga nti yali tazirina era n'addiza Mapu Media omuliro. Bwe yaddiza Mapu Media omuliro Mapu Media kwekute Katemba mu kkooti kati tuli Katemba mu kkooti Mapu Media ng'akola ki ng'atabifaananyi nga tubiraba nga tusalira Patricia Sewungu omusango nga tumufuula mu binnyo nga tunyiiga twanyiiga lwakuba tetwayogera ebintu ebimu tusirika netugaba wano bwe tunaayogera oba olabisa ate oba tolabisa oyinza okuba nga weerabisa wekka n'olwekyo ne tusirika kakati wakati nga tukyasirise ebintu nga kumbe bigenda mu maaso nga birinnya enkandago nga biranda paka olunaku lwajjo lwe nalabye akatambi nga Mapu Media mukaawo okukirako omususa ng'agamba mumpumuza mutya okyokumpumuza sandi kiganye era nandikiriza naye kigoberera naye ne mulinkinga information negwa mu ngalo z'omuntu ate oba oli awo atanjagala eyandeetedde n'okumpuma. Mapu Media akyakalambidde agamba ye omulimu gwe yagukola bulungi era gwe gwamutumwa gwakulabisa era kyekibadde kimukuumiddewo ebbanga lyonna ku pulezidenti era naye kyeyeenyumirizaamu nti abadde akikola bulungi ddala nga kyakulabisa. Kaakati agamba nti tekigwanidde kuwummuzibwa naye ate n'abakulu abamutwala nayogeddeko ne Sama Uganda nga naye akalambiranga nti Mapu Media kituufu agwanidde awummuzibwe ebyadda. Kaakati ndajagala ababuulire baganda bange ensi eno tusooke tubeere nga beegendereza nnyo naddala mu ngeri gye tuli yakitingamu mu nsonga ezimu naddala eziri sensitive nga zino ez'amawulire. Okusookera ddala kibi nnyo omuntu ali ne pulezidenti bw'aba yasaba ssente okuva eri ow'omuntu bwe mukikakasa ekyo ddala kituufu agwanidde abonerezebwe. Ekyokubiri kibi nnyo bwe muba nga mwakikoze nga tekiriiko beesisi nnuŋŋamu
kwe kisimbulizibwa bwe mubanga mwakikoze nga temulina bukakafu ddala kubanga omwana omulala enkya taatya okuta eggulire erifaananako ng'erya Patricia Sewungu Mapu Media lye yata ne bwe linaabanga lituufu ne bwe linaabanga liyamba pulezidenti waffe ne bwe linaabanga liyamba struggle omwana oyo taata okulita ng'alowooza nti ebyatuuka ku Mapu Media oba oliawo naye biyinza omutuukako ekyo tukitunulemu nnyo. Ekyokubiri Mapu Media mbadde nkusaba mu kaseera kano beera mukakkamu beera musirise beera mwetowaze beera mugonvu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi g'eggaali. Obugonvu bw'olujegere gye bukoma okuba olugonvu eggaali gyekoma okupanda obusa era baluteekamu kkoneka oyiro luweweere lukakkale lweyongera okugonda eggaali esobole okupanda. Kakati mu Mapu Media mu kaseera kano okusaba taata ofune ku ka oyiro weewewezeeko wekkakkalyeeko weetowazeeko ogonde tusobole okuyita ku lusozi luno olunene ddala gali kwoleka gambalagala lwetwolekedde ate unless otherwise bw'oyongera okukaluba n'okukalambira nga nabali abakutwala nabo balumya ejjiiko kakati byanditutambula byanditubonamukako ng'abasazi b'omusango ne tubula be tugusalira naye nga mu kaseera kano tweyongera okusabira nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP tweyongera okusabira nnyo pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu katusuubire nti byonna ebikolebwa bigendererwamu kwongera kumuprotectinga katusuubire nti byonna ebikolebwa bigendererwamu kwongera kuboostinga struggle naye so si kugizza mabega si kugisikanga edda mabega katusuubire nti byonna ebikolebwa bikolebwa ku lwa kibiina kya NUP bikolebwa ku lwa bannayuganda bikolebwa ku lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tweyongera okusabira ennyo bannankyukakyuka bonna Mukama Katonda abaprotecting Mukama Katonda aprotecting ensi yaffe abeera abaana abo ababeera ne president nga ne bwe baba bayise mu kusoomoozebwa okufaananako ng'okwa Mapu Media kwalimu essaawa zino tebapondoka era tebaggwamu maanyi era tebanafuwa mitima era tebakkakkanyizibwa era ng'okusoomoozebwa okwo bakuyitamu mu mpitamu ekyasinza okuba ey'obugobe naye ey'amagezi ddala. Mbasaba bamaama ne bataata mikwano gyange abalungi mwenna muli mikwano gyange ddala nnyo mbasaba mubeere bakkakkamu muyite Mapu Media mu bunnambiro mwogere naye kubanga ali omu ku ttiimu ali omu ku bunnammwe ne bw'onaaba ggwe Sama Uganda enkya n'otafuna bwenkanya ne bw'anaabaani enkya n'atafuna bwenkanya ajja kujja atukaabirire era tusale entotto tusale amagezi ku butya bw'asobola okufuna obwenkanya alabe ng'addamu okutambuza emirimu gy'ekibiina n'okutambuza emirimu gya pulezidenti waffe n'okutambuza emirimu gy'eggwanga awo mukolera ggwanga musaavinga ggwanga mwawaayo bulamu bwammwe mwawaayo mu mitima gyammwe olwekyo muteekeddwa okuwulirizibwa muteekeddwa okubuulirirwa muteekeddwa okukakkanyizibwa before it goes to worse. Tubasaba bambi mutuule mu kaseera kano muleme kukola bukuukuulu ng'ate buviira ddala ku kitebe muleme kukola bubinja nga buviira ddala eyo abaana bajja kuggwamu nnyo amaanyi abaana bajja kunafuwa nnyo abaana kijja bakutula nnyo kijja bamenya nnyo emitima. Tubasaba bambi muyite Mapu Media bunnambiro mumubuulire ku what went wrong ate tubasaba mukakkanye ku mitima mumusaasire bambi addemu okuweereza byayogera oba oliawo ayinza okuba nga abyogera mu butali bumativu bw'alina ye bw'alaba obwamukolebwako n'olwekyo mbasaba mwogere naye mumuzze ku mirimu. Tubasaba bannankyukakyuka bangi nina eddoboozi njogerera mu lyala bannankyukakyuka bangi ayinza okuba nga alina ensobi era nga weeri ddala naye singa bukyenkya nembeera nze neŋŋamba nti Sama Uganda wansabye $40 Sama Uganda nenkuga nti wansabye $40 nenkikuteekako nempabulishinga nina abangoberera ne bakikkiriza ne bakitambuza n'owummuzibwa. Tojja kubeera mu mativu naddala singa mba nemereddwa okuleeta proof ekakasiza ddala nti ezo ssente wazinsabye. N'olwekyo tubeegayiridde ensonga eno mu gihandling mu ngeri ya kisajja kikulu ereme kusajjuka. ensonga bwe zityo nga bw'oziwulidde ebintu biwanvu nnyo ebyayingiddemu omusembe awo nno ne biba nga bitabuka. Ndowooza owulidde analysis y'omukulu ono
agamba nti ye Sama Uganda akalambidde, agamba nti omukulu Map Media alina okuba nga awummuzibwa era anoonyerezebweko. Ate ye Map Media agamba nti omulimu gwe abadde agukola bulungi ogw'okulabisa, era nti jjukira baabagamba nti kamera eno kyekyokulwanyisa kye balina okuba nga beetanira. So ye agamba nti abadde talina kyakoze ekimenya amateeka apart from okuba nga alabisa abo ababadde baagala okuba nga batuusa obulabe ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ebulaba alemeddeko n'agamba nti talina musango era ebyo byonna bye bamusibako matu g'embwa kumuliisa mbwa, bamusibako matu g'embuzi kumuliisa ngo. Okitegeera ekintu ekyo. So ndowa nayogeddeko luli neŋŋamba nti abantu bano balina okuba nga beesootinga, weewaawo baali tebaagala bizze mu media nga bamugambye nti akkiriza asaavinga ekibonerezo kye nga takyogeddeeko, takitadde ku mikutu, tavuddeyo mu kamera, naye ye munnange agamba nti ebintu ebibamusibako tabimanyi nako era kyeva olaba nga y'ensonga lwaki avuddeyo mu maaso ga kamera, oba oliawo nti ajja kuba ng'afuna obwenkanya. Tuli ku NCK TV, ankugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tukyalina amawulire mangi nnyo era tulina bingi bye tugenda kuba nga tukuwa, tula tuzikalira nywera tujja kuba nga tukoma otovaao.